naye nga mugamba mutya musibye mutamwe mwenna abavaayo naye mbanga mugoberera lani Luganda yiga Oluganda. Ennaku zino vidiyo nzikolera wano sinnabafuna budde busitolinga naye ng'ate mba nina obbateerayo vidiyo tusobole okuba nga tusoma, tusobole okuba nga tuyiga ebintu bingi nnyo ebikwata ku Buganda, Uganda n'ensi yonna, naye ng'okusingira ddala amakanda oba essira tulissa ku Buganda. Olunaku olwaleero njagala mbabuulireko oba mbategeezeeko olubugo lujja lutya mu Buganda era lwaki luyitibwa olubugo, ani yaluvumbula era ku mulembe gwa Ssekabaka ki abantu kwe batandikira okwambalira embugo. Nteekeramu bannange abamanyiddwa nga oba nteekeramu ssente bannange abamanyiddwa nga Bakateni Home and Interiors basangibwawo Ntebe Namulanda. Balina buli kikalonda yenna gwe weetaaga ku bintu ebyokutereeza ennyumba yo. Balina curtains, balina duvets, balina doormats, balina carpets, balina mosquito nets ezigenda ku buli size ya kitanda, balina ebintu bingi nnyo byosobola okulowoozaako singa oba oyagadde ku designinga nnyumba yo munda awo. Ne bannaffe abamanyiddwa nga www.maduuka.com nabo osobola okugendayo n'ofuna buli kintu kya plumbing kye walyetaaze. Ngaeyo tuvuddeyo, njagala okutegeezaako lwaki olubugo luyitibwa olubugo era lujja lutya mu Buganda okusobola okuba nga tulukozesa. Nga mukimanyiiko nti Buganda ng'ekyali muwawa, nga bakyali abalasangeye, nga tennaba kufuuka Buganda. Ku mulembe gwa Ssekabaka Kintu eyawamba Ssekabaka, actually ku mulembe gwa Kabaka Kintu eyawamba Ssekabaka Bemba Musota wali Kasozi Buddo, ebudde kiri wali nno esayidi zaawa Naggalabi Kabaka wabamutuliza n'afuuka Kabaka, agendawo nga mulangira n'avaawo nga Kabaka. Ndowooza njagala kugendawo konkolerewoko videos musobole okuba nga muziraba. Awo Ssekabaka Bemba Musota we yasemba Kabaka Kintu n'ajja n'amuwamba n'afuukirawo Kabaka. Era njana kubuulira ensonga lwaki Kabaka Kintu wadde taliiwo akyayitibwa Kabaka ate nga abasigadde singa beera akisiza omukono ayitibwa Ssekabaka. Olubugo ze zimu ku ngoye Abaganda ze beenyumirizaamu naye nga tebannaba kutuuka eno yonna Abaganda baayitanga busa paka bwe baavumbula amaliba. Amaliba naago bagajjanga ku nsolo ze baayigganga ne bazirya, oluvannyuma amaliba ne bageeyambisa okwambala. Naye nga bw'omanyi nti amaliba ago bwe gatuuka ekisa ne gakala gabeera makakanyavu, so mu mbeera eyo tegaagwanga ku mubiri nga bagambadde. Amaliba ago gabeeranga makakanyavu ddala ekyenkaniddeawo nga ne wobeera olyambadde oba nga oli ebisse empewo esigala ekuyitamu. So nno omusajja amanyiddwa nga Kaboggoza Wamala n'abeera mukalabakalaba ng'owamali bwamu ekirevu anti awatali lulimi awatali linnyo asimbawo olulimi, n'avumbula olubugo. Olubugo olwo ne lufuuka ekyokwambala ekya Buganda ekitongole. Omwami ono yeddira eŋŋonge ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera. Kigambibwa nti yavumbula olubugo oluvannyuma lw'okuba nti amaliba gano gaali tegabugumya bantu, era okuva olwo abantu ne batandika okwambala embugo. Era embugo ezo zirimu ebika, mulimu eza kimote, mulimu endala nnyingi nnyo, mulimu ez'ebbeeyi n'ezitali za bbeeyi. Era olubugo erukaddiwe ennyo luyitibwa ekikunta oba ebikunta. Naye ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera omwami amanyiddwa nga Wamala kwe yavumbulira olubugo, naye kigambibwa nti amannya g'amatuufu teyali Wamala. Erinnya lya Wamala eryo yalifuna olw'okuba nti buli Abaganda ye baabanga n'olubugo ne bamusisinkana nga bamugamba nti musajja ggwe Wamala ensonyi ku bantu ba Buganda n'obafunira ekyokwambala. Awo wajja erinnya erimanyiddwa nga Wamala. Alina erinnya eddala erimanyiddwa nga erya Kaboggoza. Kaboggoza nakyo kigambibwa nti teryali linnya lye, era yalijja kuba nti nno yafuubananga nnyo oba yakola butassa mukono okulaba ng'avumbula olubugo ng'abeera mu ggwesezo nga mu kkomagira nga akomaga emiti egy'enjawulo, naye nga ensaamo aziboggoza buteddiza okusobola okukomaga olubugo. Bwe yajja erinnya lya Kaboggoza nti yalinga aboggoza ensaamo nga ali mu kukola olubugo. Era ng'okwo kwe yafunira erinnya erya Buyungo. So mu bufunze amannya ge yali Buyungo Kaboggoza Wamala. Bwana Wamala
Ebitabo byensomyeko ebiwerako biraga nti amazima teyali Wamala era teyali Kaboggoza era teyali Ssebuyungo wabula erinnya lye ettuufu yali ayitibwa Ssonko. So nno bw'ogatta erya Ssonko, Ssebuyungo, Kaboggoza, Wamala omusajja oyo yali yeddira eŋŋonge, kitegeeza butegeeza nti ab'eŋŋonge be baavumbula olubugo. Ontegedde bulungi? Era obeera ng'oli wa ŋŋonge weesuneko olw'okuba nti mmwe mwamala ensonyi ku bantu ba Buganda abaali bambala amaliba nga gonna gakukunukidde ng'emmindi enkwatire ku ffumu. So nno mu mbeera eyo y'oyo Bwana Wamala ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera kwe kuvumbulirwa olubugo. Kati nno nyankutwale wali we nkugambye nti erinnya olubugo lijja litya okufuuka olubugo. Abakadde abamu bembuuzaako bagamba nti olubugo kyajja olw'okuba nti eddiba lino nga bwe nakutegeeza nti we wali ambalanga, of course eddiba liba likakanyaddemu liba ggumu, so terigwa ku mubiri bwe liti likakanyala. Naye mbu omuntu we yeebikkanga olubugo, naddala bajjajjaffe aba bafunye omukisa ne bazeebikkako ng'ekyokweyalira, bagamba nti olubugo olwebikka lukubugumya era lukubugiriza. Okukubugiriza wenna n'obeera ng'oli muli lukuguddeko bulungi, abamu baŋŋambye nti kwe kuva erinnya olubugo. Abalala ne baŋŋamba nti okubugumya kuli kubugiriza okuba nga lwonna lukwetoolodde, nga lwonna nti abantu babugiriza Kabaka we yakyaddeeko mu ssaza lye ery'Essingo. Okubugiriza kitegeeza kuba nga weetooloddwa ebintu eby'enjawulo nga oggumidde bulungi weetooloddwa. Then waliwo ate ekirala eky'okubugumya nga weebase, nti eddiba teryabugumyanga muntu olw'ensonga teryamugwangako. So waliwo ekyokuba nti lwali lukubugiriza olubugo nga mwe muva erinnya eryo. Newabaawo n'omukadde yaŋŋambye nti olw'okuba nti lwali lukubugumya olubugo kwe kuva ekigambo olubugumyo, olubugumyo. So nno waliwo n'olugero olusobola okubaakinga oba okuvaayo bulungi okuwanirira ensonga y'okuba nti okubugumya. Kuba Abaganda bagamba nti eyeebikka ebbiri ndowooza ansi ogitegedde. Eyeebikka ebbiri tamanya walumu. Embugo nti weebikka embugo bbiri obuguma okusinga ono eyeebisse olubugo olumu. So nno nze ne ndowooza nti kirabika lwali luyitibwa olubugumyo, kwe bajja n'olugero luli nti eyeebikka ebbiri nga balifaalinga ku mbugo. Munansonyi wange nagattamu Oluzungu okusobola okuggyayo eri abatategeera bulungi Luganda luli olw'ebuziba, okusobola okwewala okubaleka nga batolotomanga enkoko enaabye amanaabeemu oba enywedde amanaabeemu, nti ate okulidde ku kyalo kitokkirira ku luzzi n'ow'ekimira agago. So nno olubugumyo oba olubugumya kwe kuva erinnya olubugo. Wewava ne luli olugero olugamba nti eyeebikka ebbiri tamanya walumu. Nteekebamu bannange abamanyiddwa nga abakateni home and interiors basangibwawo Nnamulanda Ntebe Road. Osobola okgendawo okwo n'oba baku ssente ne muba nga nabo bakuwa ebintu eby'omulembe ennyo mu kubudaabuda ennyumba yo. Actually w'obagulako basobola n'okujja ne babikuteerayo okusinziira ku nnyumba gy'obeera olina. Basobola n'okukolera color choice ne bagamba nti osinziira ku kala eri mu nnyumba yo teekamu ekintu bwe kiti ne bwe kiti, okusinziira ennyumba yo nga bw'eri. Ono weeri yeetaaga ekintu bwe kiti ne bwe kiti. So balowoozeeko be baba bamanyiddwa nga abakateni home and interiors UG basangibwawo Nnamulanda Ntebe Road. Buli naku nteekayo video, actually buli week nteekayo video esobola okuba nga ziruŋŋamya butya n'okubajjukiza ensonga ezikwata ku Buganda. Nze Kabugo Peter, yongera okuba nga olaba oba tunaba kusubscribinga bambi n'obuwombeefu subscribinga tusobole okuba nga tuwera. Njaga tuwera abantu 1,000 tutandike classes oba tutandike okusoma okw'omuggundu nga kunywevu ekyenkanidde awo. Njagala tutandike abantu kasa tuwera abantu 1,000 nga tutandika class ez'amaanyi. Naye ne zino nazo z'amaanyi naye njagala ziri nga tuyigira ddala ekinyusi ekiwedde emirimu. Nze Kabugo Peter, webale kubanga obadde olaba beera bulungi.